Wait. Nempale y'abaana bakubi ba bandi zino. Ngamba ate pasayiga bamutwala. Aloza yazuukidde. Emalo yazuukidde. Mujjukira omuyimbi alina kampu gye bayita helikopita. Tipu Suzi. Wabadde oyizolowooza yajja. Tipu Suzi omulabira ku magulu. Ate akyalina empale empanvu. Gundi yabadde Dawisi yabadde. Dawisi era nga w'omulaba nga ali mu performinga ya delivering performances zabadde nnungi on the night ebyaddala. He performed very well. Naddala mu situation yabaddewo nga abantu abadde babongoose dda y'omu ku babasitudde. We yamaze okuperforminga kumbe already wabaddewo operation mu Luganda kyeki. Ekikwekweto tokkoowenja. Mama musuuti ye. Tokkoowenja nga bamaze dda okubeera nga beegabanya enfo. Ngakimanyi nti bw'ayita wano tumulina. Weebale nnyo. Bw'ayita wano tumulina. Ate nga ne possibility emu naayina kye bayita mwakikazaako eggaali. So bazze mu bungi mu kala zonna z'omanyi eza security. Omanyi kala meka eza security? Nyingi. Zonna zabadde represented olunaku olwajjo. Nga bano omuntu omu yatta muntu. Oyamaze okubeera nga performinga muli n'asensinga waliwo ekitali kituufu. Era ng'omuntu ngo system ogimanyi. Olaba waliwo woyita n'olaba onoga ono nga ntunuulira noli naye antunuulidde ono nga alina akagundi mu matu. Wanempewo n'agamba waliwo ekitali kituufu. Kakati omukulu neyekweka mu mabega wa stage. Bamukukunudde wansi mitayimbwa. Stage bibeera binene nnyo bino bistage. So obeera eyo n'omalayo n'omwaka. Kuzino stage ezigwa kati waakona ku mutayimbwa okutte stage. So ne bamukukunulayo eyo. Nsonga ki? Ensonga ezamukwasizza okusinziira kuba wamala okuyitako bw'atyo. Nga bamupisiza ku mutwe. Nange ngoberera ngamba onaani. Olugambo lugenda kukussa. Bagenda okuŋŋamba nti Dawisi waffe omwana w'obumyu. Naye awe ukabadnaye. Ne ŋŋamba kati wano sobola kuva ku Dawisi. Nina okugenda mmanye. Olwo ekikuli ku mutima ino bbanga mukazi yamutwaza. Nga bye mmanyi bye ndowooza. Olaba amawulire abadde bali emabega babagambye temugeza ne mukwata ekintu kyonna. Okitegeera leka tutwale ono tugaba terrorisiti. Ngenda okutuuka eri nga mutadde mbuno obumotoka bwa gundi bwa Nalufenyo bwabeesije obuyimba bwabeesije obwo kakati I established facts ekirungi omu ku babadde mu operation eyo nga mumanyi ne mugamba nsonga ki ekwaso muyimbi w'eggwanga nasooka n'agamba ntambiso ko tulekemu kugamba wadde bamukutte naye nga wakyaliwo tukyanoonyereza wakyaliwo ekirala lalaawo oba wakyaliwo n'abalala baagala okubeera nga bajjayo. After some time ng'embeera ekkakkanya ne baŋŋamba ensonga eziriwo alina emisango ku poliisi y'Ekira Road. Mama wachite bamulize n'afuluma. Yadde amaze okuperforminga. Bamulise n'aperforminga. Omuyimbi wa Federation omulinda nga afulumye. Kakati no mwana wattu ng'ensonga eziriyo zeekuusa era we are saying allegedly zeekuusa era zigambibwa nti zirimu obunyaguluzi n'okukuba assault. Yegwe babba. Nga ye yabikola. Ate gwe babba bamukwata batyo. Simanya nti bayinza okukubba n'otaloopa. So ngemu ku story etanabeera confirmed. Tujja kwongera okuba nga tubinoonyerezaako. Kati yasuze bamutadde. Mpuliddeko mbuno bamutadde ekiro mu kiro. We mpuliddeko baba mwamutadde enkwata yabadde mpi toza kukwata muntu bubi bwotyo n'omuta. Naye mbuno alina eggaali y'abaana abadde batigomya abantu ku streets ez'omu Kampala nga babba ebintu nga babiwaye mbu ne kamera weeziri. Katulinde Uncle Luke atubuulire ekituufu ekibadde kibaddewo. Naye nga ye nawuliddeko byadda mmenya omutwe. Banne bayisizaawo omwana. Ntugaba ne ngamba ate kali yabeeredde mu stage ng'agamba afadhali mbaloga ng'atandise okubeera ng'abikola mu stage afadhali mbaloga. Owulira emboozi y'abazungu. Abazungu bagamba dogo terikwata abazungu naye omuwala yali atidde. Awo tuveewo. Bw'ogwanza people's president